Sabbiiti ewedde omuduumizi wa poliisi mu ggwanga Abbas Byakagaba yakola enkyukakyuka mu poliisi nga muno mwe mwali n'omwogezi waayo eyakyusibwa n'asikizibwa Kituma Lusoke. Kati olwaleero Kituma Lusoke atandise emirimu gye. Lusoke mu mboozi ey'akafubo atubuulidde amadaala mw'azzaayita okutuuka wano waali kati. Nayingira poliisi mu mwaka gwa 2007 September. Nayingira nga cadet tugenda mu training e Masindi. Nava e Masindi bampostinga Entebbe nga OC operations. Je nalinyira eddala nengenda ku OC station. Mbanva Entebbe nyingira mu office ya omukulembeze wa police nga omuyambi we. Ono akakasizza nti wadde obuvunaanyizibwa obumutikiddwa bunene obumanyirivu bw'azzaafuna mu bifo eby'enjawulo by'azzaabeeramu bumumala okuweereza obulungi. Omulimu ogwo mbadde ngukola ne mu bwa DPC wonna gye mbadde ndi. So si mulimu mupya. Naye maybe enjawulo eriwo is that guno eddaala ddene. Atubuulidde ne ku kusoomoozebwa kwa zzaayitamu naddala mu biseera w'abadde aduumirira poliisi ya Arisi ko n'okuduumira ebikwekweto mu KCCA mu biseera bye yali nankulu ekiseera ekyo Jennifer Musisi. Nze KCCA kye yanyambako yanjigiriza ekifaananyi ekirala ky'otayinza kulaba bw'oba nga oli mu mainstream policing. Ne tukola enforcements, ekibuga ne tukitambuza ne tukijja ku ddaala ne tukiteeka ku lirala. Naye nga bw'omanyi omulimu gwonna ogubeeramu okukwasisa amateeka teguba mulimu mwangu. Ku ky'okuba nti ekifo kyazzeemu abantu abakibaddemu bazze basanga okusoomoozebwa okuva mu bantu naddala nga babalumiriza okuba abalimba, agamba nti basaanidde okukimanya nti bye boogera si byabwesse kinnoomu era nga bano si baakumuyigula ttama. Ogwange mba mu luzungu kye twalise am a messenger. Kati kiba kyewuunyisa okulaba nti ogenda n'oteeka obusungu bungi ku muntu aleese amawulire n'otafa ku mawulire gennyini. Ono atubuulidde ne ku bulamu bwo obw'ebiseera eby'eddembe ng'asinga mu kubumalira mu kuwagira mupiira. Si just kunyumirwa bunyumizi, nange oluusi mbyetabamu, sambye ku mupiira ogwaffe ogw'ekyalo. Nakati nkyateekamuko ku maanyi obudde bwe mbufuna, then bwe ntuuka mu kuwagira bwe basiwagidde cranes obweru eyo bwe nfulumayo abawagizi baaseno mba nabo. Mu kwogera mu lukiiko lw'abamawulire awadde gaabuwa abalina emmotoka okwewala obubbi bwazo obukudde ejjembe bagule obuuma obulondoola emmotoka we ziba ziri. Mu lulimi olwaffe olwa poliisi kye tuyita target hardening, nti oteekawo embeera nti omuntu abazze okubba emmotoka yo ng'eyo asanga obuzibu, ekintu ng'okuteekamu katraka. Lusoka asuubizza okukola obutaweera okulaba ng'abamutaddemu obwesige tabayiwaayo ko n'okututumula ekifaananyi kya poliisi. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV.